Essomero y'omunaana ey'akatabo Kikonyogo etuumiddwa Entokotoko ezaala embette. Osiibye otya nno baaba? Bwe ntyo bwe nabuuza akalenzi ke nasanga ku kifugi ewa waddanga nga kasitamye. Omwami n'amulaba. Omwami n'omukyala bandese dda wano ne bagenda okunywa omwenge. Bwe kati bwe kanziramu. Obwedda bwonna ndi wano nzekka. Naye olw'okuba nga mu nju ntyamu, kyenva nsitama wano ku kifugi. Neewuunya nnyo okulaba nti akaana akato akenkanidde awo kaali kalekeddwa awaka kokka tuusa ku ssaawa ezo ezaali zikkunukkiriza mu 3. Kyokka ate kyali kya mukisa mulungi okusanga nga abakulu tebaliiwo, kubanga nali nzija kukola byonna bye njagala. Naye ate akaana kano kanfuukira enkonge, tuusa lwe nakasalira amagezi ne nkagamba nti kale leka kubeera bweru wekka. Yingira mu nju nze kaŋŋende mbakuyitire bakomewo. Nalaba kayingidde n'ensoba mpola ne nzija ne neekweka mu lyato eryali awo ku lubalaza okumpi n'omulyango. Nagezaako nnyo nga bwe nsobola okugalamira mu lyato akasoobo, naye ekitentegere tekyanzikiriza kwekweka kasirise. Omutero oguli mu kwebika ebintu ebikomaga obukomazi sigutenda. Edda bwe twali tukyebika ebikunta ne Buganda bwangu obulala, bannaffe abaali batusingako nga batujerega mbu twebika eŋŋaŋa. Wamma ddala ekikunta n'ekitentegere bifaanana eŋŋaŋa, kubanga birenkaana nnyo ng'omuntu abadde abyeyalira. Ekitentegere ekyali mu lyato kyagenda ne kikwaya nga nkyebikka ku mugongo, n'akalenzi akaali mu nju ne kawulira. Bwe kawulira akukuta ne kalowooza nti oba kitaye waako wadde nga yakomyewo. Kaakanda kuyita nga buteerere, ne kayitako ne ku nnyina waako nga busa. Kaalaba tekawulira ayitaba, ne kalowooza nti embwa zino enzibi z'amagi ze zikukutira mu lyato. Kyekaava kayima mu nju ne kaboggolera embwa zife ku lubalaza. Kalaba embwa gye kaboggolera mu lyato tevaamu, ne katandika okuwuttula oluggi nga bwe kaleekaana nti, vaawo ggwe embwa, genda, genda. Yooba wuno ng'omusajja abadde wano yakuleese nga nzise. Olwo nno n'emiranga ne kassaako nga bwe kagamba nti, maama, komawo, komawo mangu ebisolo bindya. Leero nfudde, ebisolo bindidde nze. Kaayogera n'ebigambo ebirala ebifaanana ebyo nfaafa, naye bwe kasiriikirira ne kawulira ng'ebweru tekyali kanyego ne kalyoka kaweera, kuba kaamanya nti olutalo kalulinnyeeko. Mu kusiriikirira okwo n'otulo gye twakabbira kaba kakyali mu kuwujjaalako ne zireeta nnyina waako, amagengeere agaali ku ono nga mayitirivu. Nnyabo wange bwe yatuuka ku mulyango n'atandika okulwana n'olulimi lwe nga lwayita katabanike akaali mu mattansejjere. Yayita, n'ayita, n'ayita, naye ng'akoowoola abombye. Ye nno omuto bw'amala okukaabamu ne yeebaka. Okumuyita tokirako akoowoola abali emagombe. Aba akyalaajana, entegetege ne zitendewererwa. Ye nno waggulu yalaalayo, okwandibadde okutagala, omugongo yaguwuttula kuli ku migo gy'eryato mwe nnali neekwese. Bwe yasimba emikono, yasimba mu bulago, ko nze nti bino siibisobole nga nsindika eri ekinene kya Wanga. Okumanya ng'omukazi ono yali atamidde nnyo, teyasobola na kumanya nti waliwo eyamusindika. Era eyo gye yagwa, gy'ayima n'ayongera okuyita katabanike nti, owange Kabudindiri, gulawo mangu. Akaguugumuko akaali ebweru ng'agwa kaali kamaze okuzuukusa Kabudindiri, n'okuggulawo ne kaggulawo. Kaagenda okuleeta ettaala nga nnyina waako ali mu mazzi ga kisasi anyiga tulo. Kyekaava kaasekamu ne kagamba nti, maama, obedda gwe okukutira wano, yingira nno ove mu mpewo. Kabudindiri ne nnyina baali baakaggweera mu nju no waddanga ne zireeta. Yajja n'abasajja 3 nga ye yakulembedde. Nalaba batuuse ku mulyango ne nsitula ku mutwe okubeetegereza, era amaaso gange gaalaba bino. Nasooka ne ndaba omusajja gwe simanyi. Oyo nno nga ye waddanga. Kwoyo ne kudda Paatiriisi.
ne kudda Kawaatwa ate eyali akoobedde nga ye Mawangala. Bonna bwe baggweera mu nju oluggi baaluggalira ddala n'okulusiba ne balusiba. Nga ndi eno ebweru nawulira nga Waddanga ayita mukyala we era ng'amulagira abawe emmere. Kaabudindiri ke kaana kali akato kaamutegeeza mangu ng'omukyala bwe yali yatamidde ennyo. Kino Waddanga tekyamusanyula era kwe kulumba omukyala mu kisenge ne basowaganamu. Omutongole agaana agenda. N'ono mukazi wattu newankubadde yali yeetisse bizito yamala gagenda nabyo okujjula ekyeggulo. Yagenda atolotooma ng'enkoko empanga gye bawadde amazzi amannaabemu. Awo ne weebuuza nti ndaba ekulidde ku kyalo, lwaki tetuukayo emugga ne yeereeterayo amazzi amalungi? Naye ne mukyala Waddanga yagenda atolotooma ng'omwenge alinga gwe baamutumye omutume okugunywa. Bwe yali ayita awo okumpi ne we nnali n'agamba nti, maama kaŋŋende nzijule nange tebalwa kunzita nga bwe batta Lukido. Ye simanyi bangobyeyo bateese eby'obutemu byabwe. Ebigambo ebyo byantegeeza nti omukazi ono yalina bingi bye yali amanyi. Newankubadde yali mutamiivu, naye omutamiivu tabaagambwa. Era nange namanya nti osanga baalina bye bagenda okuteesa. Naye nga tebannaba kuteesa, basooka kulya nga bwe balinda ne munnaabwe kaweke. Bwe baamala okulya, omukyala n'ayita mu muzigo ogw'emmanju n'afuluma n'essaaniiko. Bwe yampitako, awo ne ŋŋamba nti nange sijja kubeera bweru, kampite mu muzigo ogw'emmanju osanga naafuna obubudamu mu nju omwo. Ne nnyimuka, nayanguyirira mangu okutuuka ku muzigo ogw'emmanju nga ntya mukyala Waddanga okunsanga. Bannaako essimba bwenti ku mulyango ne mpulira mmotoka evuma mu luggya olw'emiryango. Abaali mu nju bonna namanya nti amaaso gaabwe n'ebirowoozo byabwe bajja kubimalira ku kaweke eyali ajjidde mu mmotoka. Kale ne bwe nnaayingira saalina kwekengera kwonna. Bwe natuuka awo mu kkubo ne mpammanta ndabe eyali ennungi okulaga. Ku mukono gwange ogwa kkono yaliyo ekisenge ekyalimu n'oluggi, ate ku ddyo ng'eriyo ekisenge ekitaalimu mu luggi. Kino kyali kiwunya akagwigiri n'essabwe w'embuzi, era ddala zaalimu. Omwo nno mwe nayingira ne mbwama mu mbuzi. Olwo nno nga ne kaweke ayingidde bamaze n'okumulamusa. Embuzi bwe zaalaba omugenyi azikyalidde ekiro ne zitandika okusambagala n'okukunkumula amatu. Osanga eyo ye yali ennyaniriza gye zannyanirizaamu. Waddanga bwe yawulira nga zibuguutana kwe kugamba nti, owange Kaabudindiri, embuzi ezo zakkose nga mpulira zibuguutana, kaŋŋende ndabe. Naye obugunda bwe nnaabusanga nga bugudde kuli, nze naye wanaabaawo ayita amuzaala. Mu kiseera ekyo nayagala nfubutuke mu kisibo Waddanga aleme kunsangamu, naye ate n'omukyala yali atuuse awo mu lukuubo ng'ava mu ffumbiro. Ekyokukola kyambula, leero ne ntagalira awo ng'ekisiru. Kyokka Katonda yannyamba mu ngeri ey'enjawulo. Waddanga yali abuuka bw'atyo omwango gw'omulyango gw'omu ddiiro, banne ne bamuyiikira ng'enjuki ne bamugamba nti, vaawo naye Waddanga, omwenge onywa gwa katawaano bw'otyo? Ekyo kikulesa abasajja banno nga batudde n'ogenda okwegolobojja n'akaana akato. Waddanga yaseka busesemaje mu lukufu n'awetamu, konze kuwonye. Bwe baava ku ebyo ne baleetawo emboozi ennyanguyiirivu nga kibagenderera kwe kulabiriza omukyala yeebake balyoke basoosootere eri Kakungu. Bwe bammala okuwulira ng'omukyala atandise okwebaza eyazimba, ne balyoka bajjirwa mpola mpola ng'omunywi w'ekyenyi. Basooka ne banenya munnaabwe Kawaata olw'okubakolera ebiziringitanyi, so ng'ate baali bateekwa okumusasula ssente ze yakolera omulimu gw'okutemula. Kawaata bwe baamugamba ng'abeemansula, nga bategeeza kimu nti ye talina busobya. Olwo ne bakyukira Kaweke ne banenya oyo.
Kaweke naye nga yeererula ng'abategeeza nga ye bw'atalina busobya. Leero nkugambye empaka ez'ekitalo ne zibaawo. Nalaba boogera olutakutuka ne njagala nfulume ŋŋende. Amagulu gaali gafukamidde mu ssabwe nga nago gambabuukirira. Ebigere nga bisanyaladde. Ko nze nti nfiira ki? Ne mbaguka ne nsooba mpola okuyita mu lukuubo. Nali ntuuka mu mulyango ne mpulira ng'omuntu aŋŋamba nti, "Okooye banyaga?" Ddala nali nkooye banyaga kubanga omusango nali mmaze okuba nga ngufumbikkiriza, naye ate laba bwe nali nkola eby'obutategeera. Ekyo nange nakiraba mangu nti bye nali nkola byali bya butooletoole, era kyennava nkomaawo ne nzirayo mu kisibo ky'embuzi. Nga mmaze okuddayo mu nfo yange, abaali mu ddiiro ne basumulula ettu lye nali nninda. Patirisi ye yasooka nti, "Mwenna bye mwogera nze ndaba nti mubugumya kamwa. Kaweke ne Kawaatwa basaana batunnyonnyole mu bujjuvu nga bwe batta Lukido. Ku bye banaatunnyonnyola kwe tunaasinziira ne tulaba eyali omusobya. Ekyo bwe kinaggwa nga tussaawo kirala, so si kubeera ku tooliito oyo gwe tunaalaba n'obudde butukeererako wano." Patirisi okwogera ebyo, eddoboozi lye lyali limaze okukaayuuka olw'obusungu obwali bujjula okumwabya, anti yalina obusungu bwa ttumbiizi. Bwe yasirika, banne bonna kwe kumusemba. Si kumusemba ng'ennooni y'embuzi bw'esemba omuli, naye okumusemba tiyali ayogedde ekituufu. Wabula Kaweke ne Kawaatwa be bataayanukula kubanga kyali kikwata ku bo. Mu luvannyuma ennyo, Kawaatwa yalaba obusungu bumutta n'agamba nti, "Nze sijja kwewoza, Kaweke wuuyo yaba yeewoza. Kyokka ne bwe kinaaba ki, mumanye nti mujja kunsasula ssente zange." Kaweke yasooka n'akolola okugolola emimiro, n'alyoka agamba nti, "Nze bannange nga sibeekwekereramu n'akamu. Mbabuuliriddewo nti temujja kufunawo musobya ku nze ne Kawaatwa. Kyokka nze olw'obutayagala kubalekamu kakunkuna, nzija kubalombojjera nga nduva ku ntono. Buli kimu nga bwe kyajja. Kale muntegere amatu." Omwogezi oyo bwe yatuuka ku ebyo, nawulira ng'omutima gwali ng'oguntuuse mu kamwa, olwo nga gunkubira wano wansi w'olulimi. Amameme nga gantujja be ttu ttu ttu. Omusaayi nga gwokerera mu misuwa nga gulinga omubugumyeko. Amatu gantandika okumpaawaala n'amaaso ne gajjako ekifo. Amagulu n'emikono nga bijugumira ng'ebitali mu magumba. Kyokka newankubadde nali nvudde mu mbeera bw'entyo, byo bye nakola nabitegeera bulungi. Nzijukira bwe nayimuka bwe nali nfukamidde amatiitiiri ne ntambula okulaga mu lukuubo. Nasemberera ddala wali ku kagoye akaali katimbiddwa mu mulyango ogulaga mu ddiiro. Kale ne kiba kyangu okwetegereza buli ekyali mu ddiiro. Abantu bonna abataano baali batudde ku nkoloddoli y'olubaawo. Eno gye nali, nabo gye baali batunudde. Awo ku kameeza akatono we waali ettaala ey'omukono ng'eyaka. Kaweke yali atudde ng'atunuulidde ettaala eyo enkakaba. Ye waddanga yali akotesa omutwe ng'atunula kibundaaza, era ng'alabika nti yali ayagala kwewunzikako olw'amagengeera amangi ge yali yeebisse. Abasigaddewo baali batunula mu ngeri eya bulijjo, okuggyako Kawaatwa eyali yeesigamye ekisenge n'omutwe nga gusuulidde emabega, ng'alinga alina ky'alowooza ekiri ebirowoozo bye. Abo bonna nga bali batyo, nze nali nyimiridde emabega w'olutimbe nga neesimbye ng'omuti gw'essimu. Awo bwe nasinziira ne ndaba Kaweke ng'akyusa ku ntunula ye, ate ne yeegololomamu, olwo n'alyoka agamba nti, "Nze nnumirirwa, oluggi kanduggule." Yali tagamba kuggulawo kufuluma, wabula yali agamba nti ye y'aba asooka okwogera. Bw'atyo n'agenda mu maaso nti, "Bwe twava eno ne Toomu, nali ne Kawaatwa
ne mutegeeza nga bwe twali tujja okujja ne Tom ku lw'omukaaga luno olwayita. Namugamba nti nno ye ateranga n'atuuka ewa Mawangala. Kale Mawangala n'amutwala mu kifo ekirungi gye twali ab'okutwala Tom ng'azze okuyigga enkofu. Nayongera okumutegeeza nti ye kasita alabanga omuntu gw'entambula naye ku ttale oyo gwakubanga essasi. Ti era olulimala okumukuba n'afa nga ffenna tuddukayo ku ttale. Olw'omukaaga bwe lwatuuka ne tujja ne Tom mu mmotoka ye. Twali tutuuka ku mayiro 26 ku luguudo lw'Ejjinja, mmotoka ye n'etomeragana n'ey'omuyindi. Okusinziira ku ngeri emmotoka gye yali ekyamyekyamyemu, nalowooza nti Tom takyasobodde kutuukirira nga bwe kyali kyetaagibwa. Kyenava mpangisa amangu mmotoka eyali eyitawo ne ndeeta okuntuusa ewa Paatiriisi. Saasangawo muntu kwe kugenda ewa Mawangala, neeyo nasanga ekiyumba mu nnyale. Kale ne ndowooza nti osanga mwenna mwali mwambuse ku lusozi gye twali tugenda okutwala Tom. Bwe yatuuka awo nasirikirira awulire oba waliwo alina ky'abuuza. Bonna bwe yabeebulunguza amaaso n'alaba nga bamativu n'atwaza emboozi ye gye yaliko nti, bwe natuuka ku lusozi eyo waggulu nga siraba muntu n'omu, ne mbeera awo ng'ekyokukola kimbuzi. Nali ndi awo ne zireeta omusajja eyali abagalidde emmundu. Yali atambula ng'abalaamiriza olusozi nga bwe lugenda. Kyennava ŋŋenda waali okumubuuza oba yali alabyeko mwenna. Musajja wa Katonda yanziramu bulungi n'essimbo mu ddoboozi lye ery'eggono nti, nedda, sinnalaba ku muntu. Obwedda n'akatuukira wano. Ne twawukana, ye n'atambula nga adda obuvanjuba, nze nga ndaga ebugwanjuba. Twali twakaawukana ne mpulira emmundu ebukulira emabega wange. Ne nkyuka. Gye nakuba amaaso ng'omusajja agudde n'okukaaba nti, yaaye nnyabo, onzise. Yasambamu ebiri nga lukazaakaza. Najja mangu ne ntuuka bwe yali agudde. Naye nali nkutama bwe nti okwetegereza oba ddala yali afudde, ne nnengera embwa za Tom zombi nga zijja zimpirimpya. Namanya nti Tom ali kumpi mu kiseera ekyo. Emisinde gye nnatwala nga giwenneenya. Nagamba nti oba okugulu kukutuka kakukutuke okusinga Tom okunsanga awo. Mu maaso eyo gye naddukira si gye nasanga mmwe. Nze nalaba mudduka ne ndowooza nti mwali mudduka mbwa ziri, oba n'olw'okulaba nga nze nzibuka. Nali sinnaba na kumanya nti Kawaatwa yakuba omusajja oli, wabula nga ndowooza nti omusajja yali yeekubye yekka mu butanwa. Laba bwe tutuuka wano ne muntegeeza nti Kawaatwa ye yamutta. Bwe yatuuka awo n'asirikira ddala bijje, ne banne bonna nga bagamwegese obutatemya. Kyaddaaki nga lwawunzika ebigambo bye nti, kale awo obusobya bwe munsibako buluwa, yadde obwa Kawaatwa bwe buluwa. Kawaatwa olw'okuba nti ekimirimiri kyali kijjula kumutta, yabakira mangu ebigambo bya Kaweke bye yali yaakamala n'agamba nti, okuggyako okwagala okututeganya. Ku bano bonna ebyo waliwo abadde tabimanyi. Okumala akaseera akawanvuko, akanyego kaalamulwa akasiriikiriro. Mu nju mwali muwulikikamu mutima gwange nga gututula ng'omugudo. Bwe nafumiitiriza engeri abasajja abo gye baali basibidde ekikookolo ng'ebigambo bya Kaweke kubitegeeza, enyiike n'enjula okunzita. Mu kuva entinda najjanga neesunga enkofu ze nali ŋŋenderera. Mpozzi nga nali ŋŋenda bakadde bange bandabeko akasiibulo. Ye singa mmotoka yange teyatomera, abaali banjagala singa kaakano tebanfuma bufumi. Naye nno weewuunyi, ku ssaawa eyo nali nnyimiridde wakati mu bo, era nga bwe bakizuula nti ndi awo mpuliriza balina eddembe okutuukiriza kye baali baagala kituukirire. Ekyo tekyanterebula,
wabula nagamba bugambi nti waayise, ate nga mu mazima tewaali n'omu ku bo eyali alowooza nti ndi awo. Kaweke bwe yayogera kyalabika nti byali bibasse mu vvi, kubanga tewaali n'omu yayaganga kumuwakanya. Bonna baagamba bugambi nti owange eyo yali ntaanya etta amenvu, era bwe batyo ne basala nti Kaweke ne Kawaatwa tekwali musobya. Bwe bava ku ebyo ne banja ebirala. Basooka ne bakkaanya okulaba siringi 75 buli omu ku bali abana ez'okusasula Kawaatwa. Ekyo bwe kyaggwa ne batandika okukubaganya ebirowoozo balabe engeri gye banattamu Toomu yenze, olw'okuba nti nali nzija kusansula omusango gwe bazza. Kiri ekyobutanjagala ne bakizza ebbali, ne basooka okukulembeza kino eky'okusansula ekibi kyabwe. Ku mulundi ogwo bateesa kupakira Kawaganya anteege mu maka gange agali mu mabira, tijaba annumisiza ekivu. Mu mwoyo gwange nabakongoola, singa gwali mubiri nandibakongozezza bigere. Ze gwe baali boogerako nali ndi awo nabo, ate ng'abamu ku bo basigaza ssaawa busaawa okwabulira ensi. Kozza abedda okuva lwe bagamba nti omuyizzi tafa, akasolo ke kafa. Nange saabanenya nti boogedde ebyanjwanjwa, so nno nange nali simanyi nti waliwo abaali ku migo gy'obunywa wabula nalabiraawo nga baserengeta ekaganga. Essula ey'omunaana awo wekuma.